Buterevu kwanikati kalakata poli amanya nze Sandra ndine munnamateeka wa Hajj Ali ogamba otya honorable agendi mbalamusiza mwenna abali eyo twagala okubategeeza nga kooti bwe yatulagira client waffe akomyewo ng'ennaku z'omwezi zino okugoberera ebiragiro bya kooti nti buli end of month alina okujja era eyongezeddwayo wakudda wano nga 24 kati omwezi ogujja buli nkomerero ya mwezi twabaga nti Hajj Ali ajja kugoberera ebiragiro byonna ebimuweebwa ku bbeeyi era kino kiraga abantu nti bbeeyi si kintu kibi omuntu yenna bw'aba alina omusango ku kooti n'aweebwa bbeeyi ng'alina abamweyimirira n'abeeyimirira Hajji nabo bajja naye bwe bali mu balabi kiba kitegeeza ki kiba kitegeeza nti is a law abiding citizen agoberera amateeka era ajja kubeera ng'ajja buli kooti bw'emwetaaze ekyo twalagaana era tuzze ne tukituukiriza. Omuntu atulaba essaawa okusanyuka TV yandigambye nga mwanguyeeyo ddakiika mbale nga mumaliriza leero anti kuba kyekyo ye process ogenda mu kooti registra kibanga kipalati kikoonako nti ddayo enkyakomawo kubanga kooti bwe yalagira ojjanga ne tukulabangako buli luvannyuma lw'omwezi nga guggwako. Kati bwe bamugambye okudda agenda kugenda mu kooti etandika okululinga obeera si bagenda kuddamu bamulayoko obulabi nti bakakase nti era waali anti eva bwe bukiri era bwe banaga nti kati tugenda mu maaso ne proceedings nga tujjanga omusango guuli naye kino okuta ogenda owoze ng'ova bweru kitegeeza Hajj Ali muwulize eri kooti yamugaba 27 era abaddewo era 24 era ajja kudda buli lunaku kooti lwenaaga ne bwegamba nti tudde enkeera era ajja kubadda. Kino kiraga abantu gye bali mu ggwanga nti abantu baweebwa eddembe ery'okweyimirira ate tebajeemera kooti so Hajj Ali azze ne basurities bonna nga bwe twabateekamu bonna baabano weebali tewaliwo si nsonga yaga abaamweyimirira nabo bazze ekye bayita citizen omulungi agondera amateeka ga n'ebiragiro bya kooti. Kati mweno meeting eno gye mbadde nayo olunaku lwaliro Hajjat Zula ye tateekeddwa ogibeeramu alina kubeeramu anti si gwe baawa okweyimirira gwe baawa okweyimirira y'ono kooti teyagambako nti mujjanga babiri bafuuti sojo bamanya nti bayinza okugamba ate kati waliwo tetulina budde bwabo kati tuli mu byamateeka abo tetulina budde bwabo tuli mu byamateeka kuba kooti yayita ono. Njagala oyongere onnyonnyole abantu abatulaba essaawa y'olwaliro obagambye nti ekituufu ekiriwo olunaku olwaliro kibadde bwe no kyekyo bakimanyi abantu ababadde eyo bw'oteebwa nga kakalu ka kooti oba ab'obuvunaanyizibwa ne bagaa nti buli nnaku z'omwezi bwe ziti weeripootingenga byebimu ku biyinza okuleetera okusazaamu singa oba tozze era neebaza nnyo aba midiya okubanga muzze waleke kubaayo lugambo lugaa nti Hajji teyeeripootinga ku kooti so Hajji muwulize naffe baservants ba kooti tuli bawulize. Kino kiraga abantu nti mu kwewala omujjuulirizo omuntu bw'aba muwulize eri kooti bamuwa eddembe lye yeeyimirirwe ajja awoze ng'ava bweru ne bwe banaamugaa nti wiiki ejja ajja kujja. Kale tweyanziza nnyo. Amiina. Assalamu alaikum. Kino kipalati kyo. Kaka neno. Thank you very much. Thank you, Honorable. Omwezi ogujja ennaku z'omwezi nga 27 buli mwezi agenda kubanga akomawo 24 agenda kuba
olunaku olwaleero tukomyewo nga tuwerekedde Hajji Ali Mwizera okutuukiriza kye tweyama eri ekkooti okubeera nga tumukomyawo buli nnaku z'omwezi 27 buli mwezi nga kye kimu ku kkooti kwe yasinziira okumuwa akakalu ka kkooti oba gye tuyita bail agenda awoze ng'ava bweru. So kyekyo lwaki tuli wano. Waali asuuse mu ddwaliro asooka ku physiotherapy yafuna obuzibu ku ggumba lino erya mu kibegaabega lino liringa eryayawukana ku nnyama simanyi kwe kyava naye abadde mu bujjanjabi obwo obw'enjawulo akeerayo buli ku makya mu physiotherapy eyo ate n'avaayo n'ajja wano ali mu kubajja tuli within time. Taata wa Hajji atugambye nti mu bannamateeka be ba Hajji n'abannamateeka b'omukyala muli mu kukkaanya okuba nti omusango baguddeyo mu kkooti. Sikimanyi tewaliyo yawadde muntu yenna authority ku kyogerako ekyo era sikimanyiiko. Nedda that's absolute rubbish. Yes. Temwagala kukkaanya? No. Ezo enteeseganya tezirina we ziri. Yeah. Omukyala yavaayo n'akuba ne bu vidiyo obw'enjawulo ng'alaga nti nkuzeemu nti absolute rubbish sikimanyiiko era teriyo omu ku bannaffe bannamateeka bonna yeetabyemu eyo process. Tuzze kugoberera biragiro bya bail. Amanya nze bamenya Lasto nga nze taata wa Hajji ndi wano ku High Court olwaleero essaawa zino nga mbeera Matugga lwa Dabbi. Omuntu asooka okwebuuza nti olunaku lwaleero ate tetumanyi Hajji bamuwadde bbeeyi olunaku lwaleero lwaki mukomyewo? Leero tuzze olw'okuba nti kkooti lwe lunaku lwe yatuwa okukomawo okulipootinga mu kkooti. Tetuzze kuwoza naye tuzze kulipootinga nga kkooti bw'eteekateeka olunaku lw'eneetandika okuwulira omusango ogwo. Leero tuzze kulipootinga bulipootingibwa registra nga kkooti erabe oba kye twakkaanya nayo nga tussibwa mu nkola nga Hajji waali mu ggwanga era asobola okujja mu kkooti nga bwe yasabibwa kkooti. Hajji ali mu mbeera ki? Hajji ali mu mbeera nnungi nnyo talina buzibu, alinamu obukosefukosefu naye ze mbeera bwe zityo naye nga ali fine tofa. Era ajja ali mu kkubo ajja. Nabiwulira era ndowooza bye byamutabula n'atabuka so nga ate kiri nomo okugenda okutukebeza abaana naye ndowooza yakitwala yakivunula bulala nayogera ebigambo bingi n'avuma nezaala we nayogera bintu bingi ebitakwatagana ebitasanyusa bantu so ye bwekityo bwe kiri naye nabiwulira era mbadde mbiwulira ku social media ku mikutu gyonna. Nga temuli bituufu n'akamu n'akatono temuli bituufu ye yali ayisaawo bibye naye nga temuli bituufu n'akamu n'akatono. Ebyo si bituufu wabula mu bannamawulire mulimu bannamawulire abatali sayidi yaffe balina engeri gye bagatagatta ebifaananyi ebyo ne bayisaawo ebyabwe naye nga tekyo kibikkiriza kubanga Hajji yagamba takikolangako ekintu ekyo naye abantu bo baagala kuyisaawo byabwe naye nga si embeera gye tulimu. Fulufigga ye yajja nga bwe yajja okutulwanirira ng'abalala bonna nga bwe bajja naye nga yakutuumulira nga yakulembeddemu so tewali nnyo kyamaanyi.
Edduwa twagisazaamu Haji yafunamu obugonvugonvu n'agendako mu ddwaliro ne tugamba tujja girowoozaako mu maaso awo naye nga tukyagirowoozaako era ejja kubaawo. Era ekiseera bwe kinaatuuka tujja kubategeeza. Ekyo. Abugambo busembayo nti Haji ali mu mbeera nnungi era mutusabire tugende mu maaso omusango tulabe nga tuguwangula. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ekyo.